labe munnaffe ono ye agamba atya. Okay. Hello? Oli otya nnyabo? Bulungi sebo. Oli mu program sisimuka n'omukunja wano mu ndobeso owangambye kubireko. Omukunza mbadde nnakyo njagala onnyambe mukwano. Nina omuvubuka yanzalamu omwana. Bamuyita ani? Bamuyita Amza. Naye yambulako. Simanyi Gyaali. Manyi wawaali. Obadde oyagala kumanya wawaali? Amanya go gwani? Nze Namubiru. Katona ayagala okwogerako naye. Asagala kwogera naye njagala mmanya nze just waali. Kale beerako tovaako. Kale. Ye omwana ali luddawa? Omwana mbeera naye. Kale. Beerako bambi kakolola kale kakalina lubyamira. Tuwe kayise mbambi. Kale nnyabo katulabe tumanya wawaali. Amuzza. Hello. Hamza. Wanju. Omwana gwe wazaala mu Nabubiru yafudde. Yafudde? Mwana wo ye gwe wazaala. Omwana wo oba wa musi wo? Omwana? Ate wo? Munnange yafudde, yalwadde awo mangu ne tumuyambako ne tumutuusa lwakuba maama we takyasobola kwogera, nange tomanyi mbadde neyiba just wa Namubiru naye bannange twamututte mu ddwaliro era yampadde namba n'angamba kubira taata we nti omwana afudde. Tugenda kukola muganda. Simanyi kakati awo simanyi kye tugenda kukola, omulambo nagwo gukyali mu mokyale. Za okugamba naye ate era ekyo ekinguddeko saawe awo kikina kyakukola. Tolina kyakukola kuba kati afudde. Munnange yafudde. Akiwonye kubanga mwana nga njiririza oyo nga ndaze na mwana oyo ngabakosa ekyo nakyo mba nkiwonye. Ate owonye muwone? Ekyo mba nkiwonye kuba kati awo omwana waba yafudde ate awo omusango gyo guba gugenda okunkwata. Naye musajja gwe. Wangi kati yafudde agenda kumpa sampa, agenda kunsaba kitega, agenda kunsaba kibanja, awo tekakyali kyakukola. Naye musajja gwe. Gambye oyo mbanki ekyo mba nkiwonye kuba kati oyo yatagenda kunsaba mmere, yatagenda kunsaba pampa, mukama bwageze oyo agende. Kyo nkivuddemu. Kakati tugenda kukola tutya? Kati ekyokukola kirina kujja kunoonya obunoonya abantu bakawuka ke banaalya. Emmere kujanjala nfune kimere olumbe lukole lutambule ebintu biggwe. Ogenda kunoonya ki? Ngenda kunoonyayo kati kunoonya neno newola bijanjalo nkawunga ebyo biggwe ole kulumbe ebyo. Naye bannaye kati gwe oli ludda wa? Ndi Lugazi. Wa? Ngeno Lugazi sewo. Okola ki? Wanti okola ki? Nkola ku petrol station Lugazi. Okola ku petrol kanoonye ozijja ssente ngulakawunga n'ebijanjalo. Kati mu mokyale ojja tuggyeyo omulambo? Ngenda kufa simanyi kansooke ngiye buyiya buli kye nakola naye nga kama bannange onye omuwala oyo bannange oyo muwala muwonye bannange. Ate omuwonye lwaki? Mukama yajjawo era yawaga ebikwe kankimale kanzewo ekyo nkiwonye. Halo?
hano Kumanya nkasiza butasi. Kokole ki? Bawe. Ha network. Bana neola akawunga n'ebijjanjalo bawo bijjanjalo kwa lyekyo ki. Amuza. Aje. Kati ku petrol station woli. Wendi wala ku petrol station Uganda. Amuza. Waje. Oli kubita fa mweyogera ne mukunja mu ndobeso. Muzina gwonkose ki mukunja gwe alira bakaki. Nemuza ali bulungi. Olabye abantu baagala mugambe yafuda olimba. Naye abadde ayagala mufune dda. Ekyo kigende kati tugende tumuziike kanfuna obuwungaano n'ebijanjaalo. Kulumba agenda tuliisa bijanjaalo. Kati yali ganda agenda wakiri kufunayo muwogo n'ebijanjaalo naye muzasimtegedde mukunja anyizizza. Bw'aba kunyizizza yagambye oba omwana afudde. Mukonye muwone. Ekirungi tutegedde ku petrol station e Lugazi.